I tried, my Lord, to kill my brother's family. Wekitiibwa Omulamuzi, nagezaako okutta famire ya muganda wange. Bye bimu ku bigambo ebikozeseddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Christopher Okello Onyum Eyatta, oba abamu abakyagamba nti asuubirizibwa okuba nga yatta abaana eggaba olw'ensonga nti kooti tennaba kubanga ewa nsala yaayo. Wabula ebigambo byonna ebyogedde olunaku olwange nakusomeza 24 April omwaka 2026, buli muzadde omukyala w'abaddaali ebyenda bimwetokose era abandi ne bawulira nga n'enjoka zibasalirira oluvannyuma lw'omusajja ono okubanga mu bigambo bye mubaddemu okukkiriza kungi ku butemu obwaliwo wali eggaba. Tuwulirize kimu ku kimu ate era nga bwe tunootinga down ku pen and the paper. I tried to rob a bank. Yeah. What? Then, my Lord, I tried, my Lord, to kill my brother's family. Yeah, I did. I tried to kill my brother's family. Omulamuzi awadde bulungi mwana mulenzi Christopher Okello amatu. Okello agambye nti yagezaako ko okubba banka. He attempted to rob a bank. He tried. Agambye nti owekitiibwa Omulamuzi, nagezaako okubba banka. Ate era mukadde ke kamu nengezaako okubeera nga nzita famire ya muganda wange. Kati njagala nkuddemu nkuzannyira akatambi kano. Christopher Okello bw'agambye nti yagezaako okubba banka, ne wabaayo obubaka obadde buva ku sayidi y'abalooya be, n'abatunuulira n'atamwatamwa n'agamba kiki, lwaki, agambye what, why, ng'alinga agezaako communicatinga nabo oba ng'alinga nti byali mu kwogera akaseera kano yandibanga teyasoose kuwuliziganya na bannamateeka be. Soka olaba akatambi kano kekennenye nnyo. Then today wali ewaddako. I tried to rob a bank. Yeah. What? Ekyo ndowooza okirabye bulungi. Mwana mulenzi w'amaze otunula balooya be ng'ayogera nawo tawuliza bye boogera bulungi takakasa. Kwe kubavaako n'addamu n'atunula ku lupapula. Bakira ebigambo Okello byazizzaako bye bisinze okuba nga bityemula emitima gy'abazadde. Bonna naddala abo abaafiirwa abaana baabwe. Amameeme ne gabakubagana era amaziga ne gatandika okuttulukuka nga gayita mu bwenyi bwabwe. Sooka owulirize. I don't believe that I did this murder intentionally as legally defined. And then that's one reason, my Lord, why the charges, all the 4 counts, my Lord, should not be honored, my Lord. Uliriza ebigambo by'Okello. Agambye nti sikkiriza nti obutemu buno nabukola ngenderedde nga bwe kyogerebwa mu mateeka. I don't believe that I did this murder intentionally as legally defined. N'agamba nti that is one reason why the 4 counts should not be honored, my Lord. N'agamba nti eyo y'emu ku nsonga gy'awa lwaki emisango gy'obutemu eno egyamuteekebwako tegirina kubanga gikkirizibwa kooti. Bigambo bya Christopher Okello Onyum. Tugende mu maaso mukwano gwange. The intention, the reason for me killing is that I did it for the riches, and I sacrificed the children, my Lord, for that, and I did intentionally. Could I please get that? Could you please repeat that? Where is that writing? Oh my God. So, my Lord,
the prosecution's case said that I confessed to killing the 4 children in a ritual sacrifice deliberately for riches, right? And my Lord, I have something to say to that. I made the confession. In the charge and caution statement and the plain statement and in other areas, my Lord, but I was pressed hard to do so, my Lord. I didn't have any choice to say anything else or what I wanted to say, my Lord. agambye nti kyetaaga okuteekayo okutu okwoja ennyo naddala ku bigambo byonna ebibadde byogerebwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Christopher Okello Onyum, the prime oba the main suspect mu musango gw'okutta abaana eggaba. Agambye nti waliwo ekyayogerwa oludda oluwaabi ekyali kigamba nti mwana mulenzi ono Christopher Okello Onyum yali abaana abatemudde, wabula ng'ensonga eyali emukozesezza kino yali akikoze ku lwa byawongo oba olw'ebyobuwangwa. Simanyi oba kyekigambo ekituufu oba enkola ey'ekinnansi oba giyite saddaaka. Wabula mwana mulenzi ono agambye nti kituufu ebigambo ebyo yabyogera nti abaana abana yali abasse olw'okubeera nti akola saddaaka. Wabula n'agamba nti ebigambo ebyo tebyali bya mazima olw'ensonga baamunyigiriza nnyo okutuuka ku ssa nga talina kyakusalawo, n'akomekereza ng'ayogedde nti abaana abana abattibwa mwana mulenzi ono Christopher Okello Onyum yali abasse ku lwa nsonga za byawongo. Mwana mulenzi Christopher Okello still olunaku olwaleero ng'ayongera okuba ng'ayogerako mu maaso g'omulamuzi ku bimu ku ebyo by'ayogeddeko bye bino by'oyinza okuba nti oyongera okulaba wano. That the court, the honorable court, shouldn't honor the prayer for the murder conviction on the 4 counts because the defense contends that there was is it extenuating some circumstances that forced me to act the way I acted on the second. My Lord, court shouldn't court should not honor the charges that were brought to me as filed because my Lord, they didn't make and support a good, strong argument that I was very
I was deliberate. They didn't make it an argument, my lord, that I was deliberate, and they didn't support. They didn't support the argument enough, my lord. And so, my lord, defense contends that our prayer should be granted, that the charges as filed should be dropped, my lord. Should not be honored. Ebigambo by'owulidde awo omwana mulenzi amanyiddwa nga Christopher Okello Onyu abadde agamba nti engeri y'oludda oluwaabi gye lutaakakasizza nti obutemu yabukola agenderedde, tebalina we balagira nti whatever he did was deliberate. Kati agamba nti kooti eyimirire ku ekyo omisango egigobe. Era mukadde ke kamu agamba nti sayidi y'oludda oluwaabi terusobodde kubanga lulaga nti he was intentional. Agamba nti abalamuzi b'oludda oluwaabi tebalaga nti mwana mulenzi Christopher Okello Onyu ekikolwa ky'obutemu yakikola agenderedde. Bye bigambo bye nga ye, era byagambye omulamuzi nti at least ebyabiyimirireko asobole okuba ng'agoba emisango ena egy'obutemu egyamuggulwako. Mwana mulenzi ono nno takomye wano, ayogedde n'ezimu ku nsonga endala lwaki omulamuzi alina okutunulatunulamu emisango gy'obutemu ena egyamuteekebwako agigobe, era ng'ensonga ze zino wammanga. I had a bright future to look forward to, and I had my parents to look after, and I had what was I thought a very successful business in the making. And so, in light of all of this, my lord, it would seem unlikely that that I could do something like this. And so, to support this section, I'm going to call it a prosperous life. I'm going to rely on evidence from my dad, testimony from my dad. Bigambo bya Christopher Okello agambye nti ezimu ku nsonga lwaki yali tasobola kubanga akola butemu buno directing agenderedde, agambye ekisookera ddala ye yalina future entangaavu. He had a bright future ahead. Mukadde ke kamu n'agamba nti yalina n'abazadde ab'okulabirira, ate era si kyekyo kyokka. Mwana mulenzi ono Christopher Okello Onyu ayogera ne ku nsonga y'okubeera nti yalina business eyali etandise okuba nga ekolera ddala, oba eyali eraga nga erina ebiseera eby'omu maaso ebirungi. Nabwe kityo watunuulira ensonga zino zonna mwana mulenzi Christopher Okello Onyu wagambira nti awo waali tewali nsonga esobola kuba nga emuleetera kukola butemu. Kati akatambi kano nga bw'oli mu kukalaba, mwana mulenzi amanyiddwa nga Christopher Okello Onyu buli lwaba aleetebwa mu kooti eno eyateekebwa wali Eggaba Community Church Grounds, aleetebwa mu bukuumi obw'ekika ekyawaggulu. Wabula oluvannyuma lw'ebigambo mwana mulenzi Christopher Okello Onyu byayogedde olunaku olwaleero, bangi abareactinze ku bino nga mulimu ne bannamawulire ab'amaanyi ennyo nnyini ddala abakuukuutivu, ate n'abantu abamu abalina followings ezizitowera ddala. Kati there is someone who has asked a very big question. He is saying that he's called Godfrey. Agamba, all these guys guarding this guy, are they to ensure he doesn't run away or to protect him from being lynched by the public? Kadinga yebuza nti security eweebwa mwana mulenzi Christopher Okello Onyu bagimuwa aleme kudduka oba bagimuwa kubanga bamutaasa okuva eri abantu.
mwana mulenzi oyo Godfrey bw'abadde apozinze a question but mukadde ke kamu abantu bangi naddala abo abazadde ku mukutu guno omugatta bantu basiibye beecwana olw'ebigambo byonna by'owulidde okuva ewa mwana mulenzi amanyiddwa nga Christopher Okello Onyum. And I'm here to sample a few of those comments. Ono nno bamuyise Dr. Alton. Dr. Alton agambye nti yes, they should dismiss all and let him come back to community. Mostly the Gaba people will love him so much. Dr. Alton agambye nti Dr. Newton Allen oba Alton agambye nti kati kye baba bakola wabanga gayona agamba nti bwato bwa submittings olunaku olwaleero leka kooti emute akomewokko mu bantu nagamba nti ate abantu begga tumwagala nnyo basooke bamuteekala afulume ajjeko eggaba tumulage omukwano. Ebibadde bigambo bya Dr. Newton oluvannyuma lwa submission ekoleddwa mwana mulenzi Christopher Okello Onyum maaso g'omulamuzi olunaku olwaleero era kusomeza 24 April omwaka 2026. Mukadde ke kamu munnamawulire omusajja yagunjukira ebya sports David Lumansi oba Daudi Lumansi agambye nti obutagenderera bukomyawo obulamu bw'abaana. Nolaba teyagenderera natta abo bonna kati olwo singa yagenderera yandisanjaze kyalo kiramba. Ebyo biwandikiddwa omukulu Daudi Lumansi. Engeri Christopher Onyum agambye nti ekikolwa eky'obutemu kye yakola teyakikola mu bugenderere. Agamba it wasn't intentional according to his submission today mu maaso g'omulamuzi. Kati Daudi Lumansi agambye obutagenderera bukomyawo obulamu bw'abaana. Bw'aba teyagenderera natta abaana bana bwe bati kati abakugenderera ekyalo kyonna teyandikise. Danieli man from Kwania agamba imagine Okello entering a bank mbwazze kubba okuba oluyirumu ne yeefuke omanyi Okello sebo wabadde atandika submission ye mu kooti olunaku olwaleero agambye nti yagezaako ko n'okubba banka lumu era nti teyakoma okwo nayagala n'okutta famire ya muganda we. Kati Danieli agambye nti kati olwo nga ye ali mu banka ng'Okello ajjambu azze kubba tamuwujja just oluyirumu bwe luti ne lumala. Mukadde ke kamu legal farmer ono nno ensonga akwasaganya z'amateeka. Kati abadde beebuuza ekibuuzo nti lwaki Okello yavaayo na pleading a not guilty. Eno y'ensonga okusinziira ku munnamateeka amanyiddwa nga legal farmer. Agambye nti many people are angry and asking why did he plead not guilty in the first place. Please remember, he pleaded to the charge of murder which imputes intention. He might be pleading guilty for manslaughter or claiming he was not in charge of his faculties at the time of the crime. Kati munnamateeka legal farmer agamba nti ensonga lwaki gayo ono yagamba nti tali guilty mu kusooka olw'ensonga mu musango gw'obutemu wabaawo n'akawaayiro akalala aka intention okutunulira oba omuntu ekikolwa akikoze agenderedde oba tagenderedde. Kati ye yagamba nti teyakola butemu. Kati komuwulidde akola submissions mu kooti olunaku olwaleero ye abadde asupportinga kiri kye yagamba nti ye tali guilty. Era ensonga lwaki Okello Christopher Onyum omuwulidde ayogera ebyo byayogedde olunaku olwaleero nti atuse n'okugamba nti it wasn't intentional. Ekitegeeza nti ye Okello ku saidi y'amateeka ye akyesupportinga nti teyakola butemu nga bwe kyali prosecution oba oludda oluwaabi lugamba nti avunaanibwa gwa butemu. He said that he is not guilty. Kati wamaze ebireeteddwa byonna olunaku olwaleero abadde asupportinga ekyo. So that is according to a legal farmer. Omusajja yasoma amateeka n'akakuguka. Kati abadde agezaako kubanga annyonnyola abo bagamba kati gayo ono lwaki yagamba nti teyatta. Kyokka ate olunaku olwaleero bwazze mu maaso g'omulamuzi n'agamba nti obutemu bwandiba nti bwo bwaliwo wabula tebwakolebwa mu bugenderere. Ekitegeeza nti baba taputa amateeka baba balaga nti
weba tunuulira kiri ekya intent oba intention bayinza okumaliriza nga ekibonerezo gayite bamuwadde kiri kisemberayo ddala ng'ebintu babitadde oba manslaughter abategeera amateeka mwongera okubanga mutuyamba school fees zaffe baazirya. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.